Buterevu mikwano tukomye oli kuchenda munana akatonyeze musanvu era ngule mu programu ya Minganzi muwanguzi Tawanika Tricha yongerayo maaso Prosper Junior School Day and Boarding batuusa ko programu ya feno era nga basangibwa kuchenna bweru era nga butogerera bali mu kuwandiisa abaana mikwano twala y'abaana era nga headmaster akulindiridde ebisale by'essomero okuteesebwako teweerabira nti talanta z'abaana zifiirwako ddala okuzivumbulayo ate nga n'ekirala ekigenda mu maaso mu kyo nti abaana okuviira ddala ku ddekeya babalabirira bulungi ddala omuzadde teweekwasa okuviira ddala ku myezi 6 omwana mutwaleyo bajja mulabirira bulungi ate era ebyokuzannyisa weebiri n'ebyokumuliisa ojja kuba nga obigabirira naye nga bimutuukako birungi nnyo tonna abaana baffe aba Prosper Junior School beyongerayo mu maaso era nga basomera ku mu environment ennungi ddala classes zezo ate ab'ebisulo badde mu mother ne dom father bebuddala balungi era bakugu okulaba nga balabirira abaana baffe ne bavaayo mu musingi ogutya Katonda ate wamu n'empisa vans weziri ezitambuza abaana okubajjira ddala ku masomero ne bagenda mpaka waka ate era ne zibakomyawo so n'olwekyo twali kweraliikirira kwonna ku lw'abaana aba Prosper Junior School Day and Boarding. Tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe obuwanguzi bw'abadde atuuseeko engalo n'akalulu tubikubidde Katonda oyo kubanga bangi nnyo ate tutambula mu mbeera bwezityo kasita ofuna ekintu kyennyini ky'oyagala Katonda mukwano nga omusiibuza bugere naye ate jjukira nti naye ayina wajja okukukwasiza katugende maaso ku mukyala Kamusiime Eva. Mukyala Kamusiime wanje musumba oli mulokole wa byamagero ebiseera ebyo kandi mulokole wa kyamagero kasa kimala okukwatayo awo nga ngenda bwekiggwawo nga nzira kakati musumba tubadde ntuuse wali ku 2014 olwo 2013 nafuna omulimu nembe kati bwe gwaggwawo awo nali ngenda mu 2014 zizukira alina December kati 2014 nenzijja kati okumanya najja kunono nasenguka n'okusenguka neviirayo ddala nenzijja nsula wano emabega wa church olwo wategeeranga nti wekiggwawo otegeera gyeddukira kakati okujja wano ekyokusaba kwegamba ekyokusenguka sikyali nti kusaba nalinze nti nze nkole business wano ku church kubanga nalabawo abantu bangi kati omutima ne gungamba genda awo ku mulyango wenkolawo akantu kasobola okukola konze otyo nalina mukwano gwange eyo mu town ngenze neewoza essente juki olwakwawo okwewola ssente nzize taddeko ka restaurant awo ku mulyango gwa church ngalawo kusaba olumu n'olumu naye kye nali njagala nnyo nali njagala morning glory naye ezo ssente ze nakozesa jjukira nyongeddemu zenkudde nafuna omugayi ne mukuulako ssente awo bwe namala ozikuula nenzigattamu ziri ze neewoze nenzija ate bwe ngenda mu kyaki ate bwe nkuula ate bwe nkola bizinesi nentuulawo nemanya nti kaakati nze kati kantule wano nkole ssente bwe nsaba naye kiri nemala nenkyenenya nengamba mukama saasera ssente ze nakudde naye nange nabadde sirina kyakukola kakati musumba mba nkola bizinesi eyo jjukira n'omutwe gubadde gukyaliwo guli gunkubakubamu musumba mba ndi awo nziza 2014 nsaba morning glory nfuna ekirooto ekirooto kyali kiwanvu naye bwe najja n'ekinyumiza omusumba omu nangamba bakugamba kubuulira njiri nengamba ekiki bagamba kubuulira njiri kunze njiri nga njitandikirawo nze ndi busy nina ka business kalate onziza mu njiri kansabe busabe nangamba bakugamba kubuulira njiri kunze kale nga ndoota ekirala nga tebifaanagana nga nti bw'obuulira enjiri tokola ate nze omutima gwali gungamba obudde bwange bwa bizinesi nakusaba obwenjiri sigenda bufuna kakati ne mugamba nange sigenda bufuna bwe nafuna ekirala nga tekifaanagana ne kiri ate nga bangamba kwegayirira
nengamba naye kati okwegayira seyegayirangako simanyi nne bwe bitandika nangamba ojja kujjanga wano waliwo abeegayirizi otandika okwegayirira konze kali kati Musumba nabeeranga wano ebyo bikkiriza lwakuba obulamu butabuse obulamu sinaba n'obikkiriza sinaba bingiramu nabeeranga wano nentuuka nenfunayo boyfriend ndi wano babisomesa mpulira naye nze omutima ogwange nga gungamba sisobola kubeerawo natuuka abasajja nembaagala ebyaddala biri byogamba nti saagala kumanya nseguya biki kati laavu yange yasigala ku basajja kati naye abantu aba bulijjo yanga mbatwala mu bwentyo naye abasajja nentuuka nembaagala jukira nina okwaka nina okwematiza nga seeko obwenzi nentandika okwenda ate nga nyendera mu kkanisa omulokole omwegayirize kakati nembeera okwegayira natuuka nenzikiriza nengamba Katonda bwakyayagala naye nga ntuukiriza just kugamba nti Katonda yayogedde just nga nzijja lumu na lumu nembeera n'abalenzi nendeetinga ono nendeetinga oli kati natuuka nengamba Katonda naye omanyi nze kati njagala kwenoonyeza omwami oli simwagala kati nga ndaba era teri nengamba bano kangezeeko ku bano waliwo agenda okumpasa olwo dating balokole ate balokole abamu basiraamu abamu bakatuliki abalala bakristaayo nga buli akusala mu maaso yes kakati ekirala ekyanyambala luvannyuma kwali kwaka nentandikanga okwebaka nabo nga nzijja wano nsaba emutundwe nga nsaba nga mala okusaba nga ntuuka ewaka nga ngenda wa boyfriend nga nve wa boyfriend nga nzijja mu kisiibo nga nva mu kisiibo nga ngenda wa boyfriend byebyo wano we nali mbeera wano emabega wa church nzijjukira bulungi nasiiba Musumba nasiiba we nali nsibuluka boyfriend yansibulula ewange saagenda wuwe namuyita najja ewange nasulayo enkeera nenkeera ku business yafa sajjawo yadde 10 naye sente zeri zirali neoze zona nezigwawo nesigala nga naka business nekagwa nenkavaako nesigalawo nga sina mulimu sina business nsaba ate nyenda mukitegeera nesigalira kati ku bwenzi waliwo olunenge ekyo kyokitegeera nti kyekimu ekikubisa business obanga teweetaaga kumanya kubuuza mukama lwaki business egwa saabuuza mukama kubanga nze okwaka kwatuuka ne kubeera kungi munze nga sobola kudetinga musajja omu babiri ekyo nga sikisobola nga nsobola okudetinga abasajja bana ate nga nabo bajja bulungi nnyo naye nga sidetinga balokole ndetinga bawabweru kati waliwo omuye gwe naleeta wano alokoke afuuka omwami wange kati ye bwe yajja n'alokoka ate yajja mu myezi 2 n'afunamu omuwala omu mu kyaki n'amuwasa katate mulesa abo awasenze katati awasizza mulala kati nengamba kikino olagenda nengamba mukama kati nenfulanga n'abalala bwe batyo naye natuuka ekiseera nemanya nti obwenzi buno oba bwansikirano oba biki nentandikanga okusaba kusooka saamanyanga nti kibi nawuliranga nze nga njagala mulenzi nga ngenda nga nkomawo nga nsaba naye ku luno kyagenda nga babulira nga kyenyingira mu bwongo nga kyenyingira mu bwongo nga kyenyingira mu bwongo batwalanga mu kayumbako nedda nabasanganga gye basula ewaabwe abamu bantwala mu loogi abamu bajja ewange okitegeera Musumba naye kyenebaliza Katonda kiriwo ekiti saalwala bulwadde yadde n'akamu ebyo ebiseera nekebezanga nga sirina era ne bwe nava mu bwenzi nekebezanga sikola ki nga sirina naye ekyasinga okumalamu amaanyi Musumba omulimu nga gumaze okuggwaawo buli kimu nagenda nenva wano Musumba nengenda sayidi zewaffe eyo ku district yawaffe bwentuukayo omwana wange yali mulwadde mbongenze kujanjaba mwana kati ntuuka pangisa yakayumba ati njagala mbeera kuba wano siinayo na mulimu sitaani yankonekitinga ku mukazi mbadde wano nga nsaba
omwami okubeera naye kwegamba ayagala kusetulinga nange taliiwo buli omu ng'ayagala kunkozesa bukozesa nga ye Katonda omuyita mulalu okugamba omuyita kulitalaba eno olina eno ate noosaba ne kawula wange waali bitereevu n'okwematiza gye kuli awo kwegamba nga ndi nazaala oba nkugambe nti nali kikinzi sikitegeera nakitegeera mu biseera ebyo wali olowooza Katonda asobola okuwa omwana we watya nga tonnasumulula era naye n'omuleka mu nnyumba n'ogenda okuwula musumba ntambudde ntuuse eyo sitaana nkonnekitinze ku muwala eyaloga n'afuna omwami w'abendi n'amuwasa n'angamba gwe oli mu balokole oli mu kwerwisa nze nafuna omwami waneeno owulira bampa eddagala n'endikola bweriti ne bweriti kati wuuno atudde amaka yagavaamu kati gw'oli awo kati aba yakakingamba bw'ati waliyo omulenzi nga mulungi nnyo oba yali avudde wanze simanyi najja nankwana we yankwana ng'alina girlfriend omulala ate ng'ali lubuto n'agamba twala oyo n'agamba ntwala oyo n'agamba mutwale ko nze mutwale ntya n'agamba gwe totawana na kusaba ky'oba okola eyagenda okujanjaba omwana n'agamba jangu nkutwale ko nze ontwale n'agamba musumba ntuuka jantutte wali wa mukyala jukira bwe namalayo emyezi mingi nakentisa ya Katonda ne kanzigwako nali sikyasobola kusaba nga siyina kye nsobola okukola nga nanyogoga nga ndi oba nga ki musumba ne bansitula bulungi ne bantwala ow'omukyala ntuuka ojjukira biri bye nakugamba nti bangamba nsamirire kala tebyenzizeemu ntuuse musumba omukyala angambye gwe sitanize omwiza kunoonya olina okuzisamirira kati wagaana kati kyova olaba oli mu kubonaabona tofuna mulimu n'ebyokusoma byagaana gyemize bw'onaagisamirira gijja kuwa buli kimu ojja kufuna omwami ofumbirwe ojja kufuna ssente okitegeera nangamba naye gwe oli mu kwerwisa samirira emizimu ekyo nakyo kiggwe konze neetaaga ki nangamba weetaaga kino n'ekino nga sibisobola nangamba kati bw'oba tobisobola ebyo ojja kuleeta ssente tubikwambululeko bikuveeko naye nanyolabira kiri ekyomusota nangamba nti no olwota weebase n'omusota n'akaana akemeka ak'omwezi gumu abingamba sinabimugamba nengamba onono yandibitegeera kakati musumba nangamba jukirawo nga sinatuukawo natuuka nenfuna ekitambo ekyokuzuukuka ekiro mwayo abasajja benebakanga nabo ndowooza bye baba binsiiga nentandika nga okuzuukuka ekiro musumba ng'abasezi ngenda okutegeera nga naguddewo oluggi ndi wabweru kati ebyo ebiseera nali nkyali wano nga sinaba kugenda eyo nengende bapasita bya Mukama nemugamba musumba bya Mukama omanyi nti nonzuukuka nenzigulawo oluggi nensanga wabweru nangamba nobeera siriyazi ojja kufuuka musezi banange natya nayamba kisabire bwe kinaakula ojja kubeera musezi kwanze nakijjawa kubanga waffe tebiriyo nangamba nti no oyinza okuba nga weegatta n'omuntu ng'akiyina nakola ki nakikusiiga kati awo ekyekintu nekimalako emirembe kati bwe namala nantuuka eyo oli omukazi nakyo nakola ki nakinyonyola nangamba lwaki ozuukuka n'otambula n'ogenda wabweru tulaba emizimu giba gikuyita naye kati kyogenda okukola ogenda kukola bwoti ne bwoti leeta ssente nze nja bikujjako nangamba ogwo omusota nja gukujjako leeta akakadde ka ssente nagenda nanoonya ssente nga bwe kisoboka akakadde nakaweza atakola nakaweza nali nyinza okubeera awo nga sifuna ate kukuula natandikirawo kukuula kulimba kukola buli kimu naye nenfuna akakadde nenkatwalayo bwe nakatwalayo jukira njagala mulenzi mwana mulenzi yantutte kati okitegeera musumba ntuuka bagende banyambulula ebiri nsobole okufumbirwa ate nfune ssente anyambudde engoye amaze enyambula zonna atandise okunsalasala ebintu bye amaze antumye amagi 9 ngaleese antumye panti z'omusajja nzireese antumye omutima gw'ente ngututte omutima gw'ente abisaza abitaddemu omusajja yali atandise okusula ewuwo ng'omugjako panti nga nze ewuwe naye manyiyo nga nina n'ebisumulusu ng'akwata omutima gw'ente agata mu panti agata mu nika yange agata mu ebirala atwala gye yatwala simanyiyo kati
ng'amalanga gamba weyambule nga neyambula bulungi ng'anaaza musumba bakwata eggi olimanyi bali kuyingiza munda yakwata eggi n'abayingiza munda nayogera nga tokyaliraba kati okulizaala buzazi ng'azaala omwana kati nagamba kati zaala imagine tonyengeza abantu walala kati ate wedda manyi tutuuse ku njegoyegoyo mikolo balungi akaseera kange kaakano kubanga ndowooza omuwanguzi awo nawo abasumba ndowooza tujja kweyongera okwetegereza osaba mpola kyakubuuza omuntu ono atambula atya yinza okusabira ebintu naye ngaolaba tebikola ki tebigenda naye nga ajja mu kyaki naye alina waakyayita mukyala maki nga tukomyewo bakaddakiika katono butereevu tukomyewo mikwano oli ku 98.7 era ng'oli mu puroguramu y'enneŋŋanzi muwanguzi tawanika mikwano abalungi obulamu bw'abantu bubeera buwanvu right now mukyala Eva wetugenze wabadde walala nnyo mu kaseera kano naye katulabe wetukomekkereza kubanga kyemmanyiko nti ye muwanguzi waffe ow'olunaku kakati musumba bantaddeyo eggi bagambye nzaale eggi maze olizaala naye nangamba era olisindika nga bwosindika omwana omwana erivaayo nangamba bw'onaalizaala nelyatika ojja kufa kati olina olizaala tolikwatako bwona amala olikwatako ebisiraani byonna nga bikuddira kati ng'olina olizaala omakinga sure nti olizaala teryatika ate tolikwatako kati nekisooka kinzibuwalira kati nengamba ndizaale ntya kati lijja kugwa wansi ate lyatika ate nfe kati nagamba mukama jukira ndi musabo kati ngenze kusaba Katonda nengamba mukama nyamba nenejiyemu okwatika ndemu okufa kakati bwentyo bwenazaala eggi era neligwawo bulungi teryayatika kati nangamba nampa wayangiri gye balikwatamu n'ebiti bwe bityo ne balikuwa kati ogenda onoonya amazzi agatambula naye nga togendangayo ate ogwo omugga webityo agutambula omakingesha nti bigenze ate totunula mabega kwigamba bwebityo nenkwata beyanjolesa ebintu nabigattamu aga amagi nabiteera mu kaveera nangamba duka mangu nonye omugga kati abeera n'abantu nga bali connected kati omuntu najja mu wa boda mukati yamanyi omugga we guli kati nantwalayo kati namala okuntwalayo ebintu nembisuula bwe namala obisuula nenkomawo nangamba okuva n'olwaliro gwomusota tegulidda akaakaana tekalidda konze kale nengenda ntuuka ewaka nebaka tamaze okunyambulira musumba naloota emisota 6 nga jolaje ne basemajo guli eri gwali gumu kunono gyali 6 ate nga jenkana bwe mala okuloota emisota 6 naye okubira simu kumacha nengamba lwaki naloose emisota 6 ate ku luno wanzijeko omusota ate kati gino giri 6 nangamba kakati olaba erali guli gwali gumu kati bwalaba nga gifuuse 6 kati ozo gyali gyekwese kati olaba engeri gye givuddeyo kati gijja kugenda ye nendaba obulimba obw'amaanyi nengamba nedda akakadde yakalidde dda musumba nawe omulenzi yamaze dde okukola ki yamaze dde omusiba awulira musumba kati mala ennaku zaali ndowooza nganya bwe watyo omulenzi nankubira essimu nangamba Eva mbadde nkusaba tukome wano tetweyongera mu maaso nangamba ogambye ki ogenze okuluga nangamba tukome wano tetweyongera mu maaso nziza girlfriend wange saagala banange musomba nanyiga nempulira obulumi kati ne wajja omuwala omulala nagamba nedda Eva gwe bakuwabya wano waliwo abisobola bakuwabya kwanza naye mumpe naleeta omukazi omulala fuwe mindi nangamba nze oyo simulabaamu kati kyogenda okukola oyo omuwala tumuggyemu olubuto kubanga kyekimusibiddeyo kwanza oyogedde bulungi oyagala sente meka nga sente sayagala ngagamba emindi tugifuwa lwakuna ekiro sawa 9 naye agenda okukola bwati ng'olubuto lwavudde mudda kunzikkale olwokuna lwatuuka natwala sente ezo nagendeyo gye bafuwira emindi musumba nampa wange gye ngenda okufuwa ewaka nangamba kati gufuwa wange eno sawa 9
olofuwa yaki yawala agende for boy kakati boy yali wallet yali ezitowa bannange era alina ssente ate ng'ogyeko ekyo nze nga nina weakness eki obulungi nga buntwala kasoba mulungi ne bwoba nga tompanya yadde 10 nze nga ngenda naawe obulungi nga bwe buntwala nze situnuulira mutima nga nzitunuulira ki wabweru kakati musumba bagenda bafuuwa emindi ekyamalako enviiri ku mutwe oli omuwala yaloola okulewo ne Kampala ng'asaba kati bagenda ne bafuuwa emindi ne bagamba bankubira essimu ne bagamba naye ggwe omanyi nti oli omuwala aliko amukuuma okusinga ffe omanyi twayisa omuwala tetusobola mulaba tewali kimukwatako waliwo ekintu ekimukuuma tetunamanya yadde kiki obuto olwaganya tetusobola kuvaamu bannange ne bonaabona nawe nenvaawo nebigaana nebyamala okugaana ne bandagirira omusamizi omulala nanga mbaleeta ekifaananyi nentwala ekifaananyi eyo wala gyesigendangako omulenzi olwo njagala boy yakyanzunza bw'atyo ntuuse eyo nsanzeyo kofini kofini bagikola bulungi ne bagiteekako engeri gye baziika omuntu nagamba leeta ekifaananyi tukiziike betumala okiziika ajja kufiirawo muziika kifaananyi kyani omuwala afenze nfumbirwe wakijjawa yei musumba Facebook nakidownloadinga nengenda nenkyoza ne bakimpa manya ge nalinga manya ekikulu kwe kumanya manya abiri olina n'ekifaananyi nembitwala n'ebala gw'omuwala tali kyamukwatako yazaala abaana abalongo nze nga nkubulira amazima ate nga tugenda twamuziika bulungi nga wendi naye anzijako kakadde oli muziika muwala tuziika muwala ow'olubuto kati bwe twamala omuziika nenkakasa nti katoya afudde nendabiraango kati nindabirango naye kumacha bakukubira kakati bajajja bagenzeyo ne basanga nga ye base simanyi biki kati yongerayo 5 ngowe 5 entane bakukubira kakati ate bajajja babadde bagenda simanyi enkoko emu nebulako kati yongera 10 kati nagenda okukakkana nga bamazeeko ssente ebintu by'omunju byonna nabitunda nesigala nga sina kyenina bwe namala obitunda bulungi n'omuwala teyafa nazala bulungi ate naddingana ne boyfriend we sina kyenajjayo n'ekyo naye musumba mbandi eyo neebase nayenda okuloota naleeta wano abeegayiza b'olwokubiri bagamba eva abeegayirizi nengambye ye lwaki bano bampita nengamba naye Katonda sigenda kudda kubanga nzi kati njagala kufumbirwa ate gwe wagaana okumpa omwami omutuufu okubeera naye musumba ne bampitanga buli kiro bwe neebaka ndoota abeegayirizi nga bampita banange abeegayirizi bampita nempulira emirembe nga ginzigweddeko kati bwe nali ndi awo akomwaka akavuya kogenda mu basamize we nayigira omwenge omusajja bwe yandeka kakati stress nalisianga ko mwenge naye enfuna ogwo mukwano gwange nangamba kati gwe weerisa lwaki okaaba nywa omwenge ojja kwebaka nange nentandika okuyiga omwenge nentandika okunywanga omwenge musumba nensulenga mu bba omalokola wano yali azeeko wano kakati musumba mbandi awo ndote ekiru mulikola Bible nali njiyina naye nga sikyagisoma ngamanyi bwe nagisoma ebintu byange tebigenda kukola kati kwabo byobusamize mama nali omabingi mu nyumba bino bya kumuyita sawa 9 bino bya kumuyita sawa 5 bino bya kumuteera mu mwere bino enkesi ngaze kino kya kumuteera mpiro weyebaka nga bingi musumba baranga banga ofuukidde ddala musamize jokera biri bindondola kakati jokera nayo mindi munju nayo njifuwa naye sibimanyi ndi mukuyiga musumba mbandi awo ndaba ekyawandikibwa kino ekigamba nti omuntu bwagwa tayimuka omanyi ekiri musumba kati nze bwakigwako bwenti omuntu bwagwa era tayimuka mbu omuntu bwaba abuze ekkubo era tataninga baaka ekyo kyawandikibwa nga buli bwe mbikula beewo nkiraba kyalema okusitiikinga mu mutima gwo oba kyati kakati nentya wekiri kigambo kiriruddamu sawa zino sobola kunyonyola wekiri kale dangu obudde budduka nja kikuleetera naye nzijjukira nga kyawandikibwa wagwa taliyimuka ekyo kakati Katonda ng'abeera ngamba ebyo angamba ebyo nze nengamba
tigenda kubiddamu. Kakati Musumba bwe nalabanga ekyo ekyawandiikibwa mba ndi awo mukwano gwange eno ayagala kufumbirwa nangamba njagala obeere naye mulokole nangamba njagala obeere metroni wange. Akumanyi ng'omulokole? Amanyi ng'omulokole, anoonya mulokole munne, tamanyi bye nagendamu. Ne mugamba fine nja kubeera metroni. Olwo nkyalimu akavuyo kati ngenda okujja wano kubeera metroni Kampala. Ntuuka nzijja wano mubeegayiriza b'olwokubiri kusaba abadde bampitanga mu kirooto nentuuka mubeegayiriza b'olwokubiri era ne mbabeera mu lunaku lulamba nengenda. Kakati emindi zo zikyaliyo, emindi zikyaliyo eri. Kakati mba ndi awo eddoboozi ne lingamba naye ebiri biwaleka mu nnyumba. Empula omutima nga gunnuma buli bwe nzijukira nti nalekayo ebintu mu nnyumba omutima ne gwoma. Naye bwe natuuka wano ne nziramu okuwulira ekigambo ne ntandikanga okukaaba naye jjukira maanyi gali agabeegayirize abampitanga. Kati bwe najja banange omutima ne gunnumanga nembula emirembe. Bwe nagenda nengamba naye n'omwana ngenda muwerekera ntya ntuuke wali nga ndi musamize mulamba. Okitegeera Musumba nakwatirawo emmotoka nengamba biri ebintu atlist kankole ki kambifulumye oba mbizzeeyo gye babimpa nengendayo nga tetunaba kukola ki omuwala tanaba kugattibwa. Nentuukayo nenkwata ebyo ebintu benabikwata nembifulumya. Bwe namala obifulumya nembyokerayo eyo nepiro nenjokyeramu gye nali nateekamu ebiddagala. Kati nemala nenzira. Bwe namala okudda naye nga nkaaba gw'oli omulenzi. Kati ntuuka wano nasangawo Kemirembe namala nenzira olwokusatu nsanga Omusumba Kemirembe ali mu kubuulira enjiri ya Musumba Kemirembe kwolwo yamalako emirembe ati natandika okugamba we yeesibye naye ekiyingira nnyo mu mutima nengamba naye Eva singa nafumbirwa ddeera bano baboyi benzirukako nangamba gwe kabirira Katonda natugamba Kawula bwe yamubonyabonya namala n'agikayukira n'amaanyi nangamba lwaki sikayukira gye n'emizimu n'egyinzigwako. Kakati naye jjukira obwenzaawo nzitiikinzeko omwoyo omulenzi gwenzirukako bali abangi nabamala sikyayagala kola ki kubalowooza Katonda gwenjagala. Kati biro bwe byagaana nengamba let me try God. Kati kansabe Katonda mpona omulenzi kubanga gwenjagala. Aluwa ate gwe naloze n'agaana. Mulokole si mulokole mukatuliki nkamatawanyi ne bangamba kata omulenzi ate wambuliza nnyo nangamba Katonda tuukiriza okuyayana kw'emitima gyaffe Eva kakasa oyo omulenzi ojja mufuna kunzikkale. Nange nenzija nsabire boyi akyuka alokoke ati ampatse naye jjukira njagala asuule wani olira Musumba. Kati otandise kujja kulogera mu Yesu. Nzize kulogera mu Yesu. Eri biganyi. Eri byaganyi. Kakati omuleese. Mulese wano. N'amanyage nga lese kapapula. Tuse mubeegayirizi era ne batubuuza pasitantale muleete obupapula muwandiikeko abantu mwagala balokoke. Nange nangateeka kangage nengatwalayo. We nagatwala ngenze kukoma wene Kampala siina wembeera eri byaganye kwegamba obulamu. Kati nentandika okubeera ewa sisita wange nentandika okubeerayo siina mulimu nzijja wano olwo metroni natuuka nembeera metroni bulungi nnyo. Omuwala n'afumbirwa. Kati bwamala okufumbirwa kati eddoboozi ne lingamba singa wanywera mu Katonda nawe walifumbirwa ng'ono naye kati okyali mu kudduka ku nsi lwakuba tokola ki tonyweza bigere byo naye nga kibeera kiri mu mutima nga kiwuma ngamba singa nanywera ng'ono omuwala singa nange nkola ki mukufumbirwa bw'ati yes naye olwokuba sinywera kyova olaba ndi mu kubonaabonera mu nsi. Kati nengamba Katonda omanyi kyengenda okukolera ngenda kukunoonya. Natuuka ekiseera omulenzi nga takola ki nga tajja nengamba Katonda kati munzije mu bwongo nentandika okusaba Katonda munzije mu bwongo nensaba nentandika okusiiba buto nensiiba nagenda okulaba Musumba Ntale ng'alangirira ekisiibo kyanaku nkaaga
nengamba sijja kisiibayo kati mba ntuse waka eddoboozi nengamba ojja kisiiba kati bwagamba nja kisiiba nengamba kankisiibe ennaku 6 nentandika okusiiba ekisiibo ekyo lumu paka nasiiba ekisiibo naye muli mu kisiibo musumba ekisiibo siba kyaki ennaku 6 bakirangirira mu kyaki abeegayirizi nengamba kankisiibe musumba ekyo ekisiibo kyansumulula nze nti Katonda yankoba takyasobola nakunsaasira naye natuuka nakaabanga naye okukaaba kwange nga nkabira Katonda okunsaasira kyokka nakabira Katonda nsaasire nenenya nsaba Katonda nsaasire kabisa nga kiva ku mutima gwange Katonda era nansaasira nze nkubuulira amazima kubanga nali wano nagenda okumalako ekyo ekisiibo guli omusoto gulaba gwenkugambye nagukwata nengutema mu kisiibo nengutematema ebifi nenguteeka wali negugwawo kawuula era yali nkozesa buli lunaku nali ndi awo nga ndi mu nnyumba ne wajja abapoliisi ba military aba Uganda nga ndi nakyo nekigenda nga kigenda kunkozesa ne bakikwata ne bakitematema ebifi tekidanga okitegeera nentandika okuwangula bwentyo mubandi yawo esibe kyankanga bwe kyagwa ne bawangala okusiibanga dry 3 12 nze nga neyingiza oba mwalangiridde bate mwalangiridde nze kati nga sitaala namukoowa kubanga biri bye bankola natuuka nembikoowa nembikyawa yes kati mukama nangamba ddayo mu njiri musumba nentandika okubuulira enjiri kulono nga seesaasira buli weeki nga nina okubuulira enjiri ne bwentambula mu kkubo nga nina okubuulira enjiri ne bwembeera mu takisi nga nina okubuulira enjiri bannange nabuulira enjiri musumba nawangula obwenzi bagenda ne bajja kulyo kwaka abasawo bajja nga bambadde ebyakweyite bonna nga beesibye nga bogenda okulongoosa omuntu mu kirooto ne bajja ne bangamba jangu nenzijja musumba ne bankwata ne bantwala mu ward ne bandongosa bulungi ne banzijjayo ekintu kyali kya black mu lubuto ne bakisuula ne bamala okisuula ne baziramu ne bangatta obwenzi ne bukomaawo siddanga mukwaka n'olunaku n'olu ate siddanga mukwematiza ate siddanga mukwenda kuva olwo siddanga mukwaka ntu konna mbunze ntunala omusajja munze namwegombe tekisoboka tekiddangayo eggulu lyaleeta theatre yaalyo theatre yajja n'endongoosa musumba omukyala najja nakwata ebigere byange byali byaddugala black chako naleeta steel wire nabikuuta nanyambaze nga tempya musumba nayafuna omulimu gwe nali sisuubira mu nsi ya Mukama ogufuna banange nga mulungi naye bannange nentandika okukola nze nali sina wakusula ebyo ebiseera nga nakaveeyo gye nali mbulidde nentandika okwempankisiriza ennyumba Katonda nangamba tandika ekyoto nentandika ekyoto ewange waliyo ekyoto waliyo okusaba bakungana buli Lwakusatu na buli Sande netusaba netulaba Katonda abantu bajja ne banonya ewange mu nyumba gyensula wali ekyoto ate Katonda naleeta abantu nabeesonga go batogambyeko ogenda kwaba nga atuuse ng'agamba bannange njagala kusaba ng'ogamba jangu nga tutandika okusaba ekyoto bakingamba bulungi meseji nazifuna bulungi n'ebirooto nga kwotadde okitegeera musumba n'omulimu Mukama n'omulimu n'agumpa nze nakuwa obuweereza nakuwa omulimu nakuwa ne business kati saawa zino nina restaurant negata ne mukwano gwange ne tukola restaurant nina omulimu ate nkola naye bwalala okuunaaza ebigere biri musumba nali ennyonyi musumba mbaajanga agalala okuunaaza ebigere ne bampita for a meeting Nairobi nengenda mu baasi mu baasi jukira ababosi bange bakozesa ennyonyi naye nze mwange nga nkyaliko wansiko kati nze nina okukozesa baasi mba ntuuka mu kkubo musumba twalina omuntu nga tugenda naye Nairobi nafiira mu baasi bwafiira mu baasi twamalayo essaawa nga 8 meeting nagenda okutuuka nga yagwawo dda ne banyiiga ne bagamba tekisoboka tetumanyi nti no baasi zitambula bwezi tibambi tusonyiwe kati kyogenda okukola kimanyi tosobola kuddamu kulinnya baasi saawa baali balina okuprocesinga buli kimu nennyeenyonyi nkomewo ekyali tekibeerangako mu kika kyaffe n'olunaku n'olumu bwamala ogirinya musumba abaawaffe nagala kwa sister wangu omu nti nawe kyabaddewo naye kumakya
buli sista wange yenna nga nkubira ng'agamba Eva kiki ekyabaddewo wakoze otya bannange olwaleero obulamu bannange ye muwanguzi ndabye Katonda musumba nze sikyaloota mizimu siroota muzimu pozi nga guze nga ngutemye pozi ekyo n'ekyo gamba nti nze neebase n'omusota engalo n'akalulu Mukama n'akulongoosa nandongoosa obwenzi nanzyamu okwaka okwematiza ebyo byagwadda kati mpeereza Katonda ne muwulizi wa njiri ndi mwegayirizi ate nina ekyoto ate ndi muweereza mu kkanisa okitegeera Mukama omulungi yeebaza mikwano gyaffe abalungi munsaasire olwa obusimu bwaffe n'endoozi nammwe ndabe musiriikiridde akalulu n'engalo ekyawandiikibwa kimu mukwano kyenkulekedde kiri mu Yeremiya ssuula 8 olunyiriri luulwo olwakutaano lugamba nti nno lwakuna nti kyekyo kyenyini omuntu agwa n'atayimuka bw'ayogera Mukama Luzungu no, moreover thou shalt say unto them, thus saith the Lord, shall they fall and not rise? Arise, shall he turn away and not return? Mikwana abalungi twagala okukomekereza wano programu yaffe ne bw'obanga wabula nnyo wali olokoseeko n'obivaamu n'ogenda ewala Katonda waffe asobola okukukomyawo ate n'akola obulungi ke kaseera nga tonnafuna bizibu bikusingakaawo odde eri Katonda mu kaseera kaffe kana akanyuvu mukwano gwange sisobola kweyongerayo kubanga obudde bwange bwebwo ate era sikyasobola kubaako kinyongerako okujjako okukubira Yesu engalo n'akalulu ak'amaanyi n'okubaako abantu beŋŋamba nti ke kaseera tutereeze amakubo gaffe tutereeze obulamu bwaffe Yesu waffe atulindiridde essaawa yonna otukola obulungi obwenkanika mu kaseera kano nga sinaba kuggalawo tubalamusizza nnyo Glorious School of Ministry special announcement tubalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Glorious School of Ministry ku Glorious Church of Christ Bunnamwaya Balanga okuwandiika abo bonna abaagala okusoma emisomo egy'okuweereza Katonda mu mitendera gya certificate ne diploma okuwandiika abayizi kugenda mu maaso buli Monday ne Friday essaawa 10 ez'akawungeezi jangu weewandiise Mukama abawe omukisa Mukama abawa omukisa era bw'obanga olina ennamba gy'oyagala okubanga okubako eri 256 414 593 693 ojja kubanga obatuukako olw'ekisa ekyo naye nga genda weewandiise Mukama abampeera ennyo omukisa ogw'amaanyi akaseera keeko mikwano abalungi abampeera omukisa mu ddakiika ezifaanana bwe ziti teeka emikono gyo mu kifuba gwe yabivaamu edda nawe weetaaga obikomerawo teeka emikono gyo mu kifuba obimanyi byokoze bingi nnyo gamba ayi Mukama nange nzija mu maaso go ntegedde obubi bwange n'obunafu bwange era nkomawo gy'oli nga nsaba onnaaze n'omusaayi gwo era olwaleero Mukama nkomawo mu mikono gyo ebirowoozo byange n'amagezi gange era nga nkuyingiza mu mutima gwange era nga nkwatula n'akamwa kange ne ŋŋamba nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu bw'abo bita abalonde bo mbeera omu ku abo weebale Mukama kubanga ondokodde amiina mikwano abalungi Mukama bampere nnyo omukisa atakumira mpeera bankumire nsigadde ndi Juliet Juko jjejje wamu n'omuwanguzi waffe Kamusiime. Thank you. God bless you.